kuzaka endongo y'ebinyanya ebinyanya festival 2024 ku Lwokutaano nga 2/8 mu kisaawe kya Kasana Nyendo ekibuga Masaka nate kizeeyo ku bunkenke kati abaana b'endongo y'ebinyanya sooka mpamu tujja Masaka tugenda kuno kubakuba tuze Masaka tugenda kuno kubakuba tujja Masaka tugenda kuno kubakuba endongo y'ebinyanya wigasinkiri paate Masira tone ne Sunaberi tubaletedde endongo y'ebinyanya nga 2/8 tusalakaawo tujja wali kutuusibwako Skypins 2012 Newman's Mpwachi Sabula Kumbucha Hogo Pig Concentrate Stanbic Bank Halapex Style Adhesive Bukede TV Shabasa Pharma. Everywhere you go MTN Wamune Pilsner Stand Tall Strider not for sale to persons under 18 Nyono buvunanyizibwa Lili pazo runabe wano tuli kulidobi Embera bwetu bweyimiridde reporting live aneno musajja akoze ekyenjawulo musajja akoze ekizibu ekitabangawo press conference yagikolera ku mazzi lili pazo tuli waneno ku Elo Beach tuliko Elo Beach wano tuli bannamawulire bonna bano be bajjudde muneeno bannamawulire be bajjudde muneeno bonna nga obalaba embeera bwetu beeri gwetumira embeera bwetu bweri wane ka tugenze kima omukulu liri pazo gwe tugenze okima liri pazo afunye sente omulambo gwe gujja kudduka. Yes, all right. Kabonga budusabulu nga bulijjo okuwa update kiba kigenda mu maaso weyongera okusubscribinga likinga sharinga wano tuli ku Elo Beach tulinze omukulu lili pazo lelo interview tugenda gikolera press conference ragirese ku mazzi kwegenda obeera eryato nga olaba bu speedboat webuli embeera bwetu bwerwana ku Elo Beach leero omusajja ayimiridde pazo akoze ekyafaayo press conference agikolera ku mazzi leero ekitabangawo so abayimbi abamu asetinze ewulire omutwe gwa bukedde iri paza asatasa abamawulire abiri ono Uncle Sanchez golewingira kawu ngawe nagambye wekumire n'okumanya iri pazo yoyo mulaba leero akoze ekyafaayo waneno wetuli leero press conference leero ya ku mazzi agenda gikolera ku mazzi wano wetuli Lunabe mamirira nga nagambye okumira n'okumanya Kavuga Busabulu bulijjo nzere kutuusaako bino byonna tuli waneeno ku Elo Beach abajjonkezi bajjonkeramu omanyi ovudde n'ekintu naye nga sookomezeko abantu bajjonkera baleke ensi bweti era boogera ku wamanyi omunafuwamanyi abalabi basanyuka TV naye sooka obubaka bwa Ssaabasajja beene ekikyulukoma n'atawetwa ava mu ssaza ly'e Buddu tosobola kujawula na Buganda ndowooza gwe mutima gwa Buganda amatikkira amalungi ensero baffe beene tukwagaliza byoyitamu tubiraba era tukusabira era tukwagala nnyo kubanga gwe mutima gwa Buganda tugumira kuffe kuggwe baffe buli lwoba mulamu naffe dadi tuddamu amaanyi
Essebo tweyanze nyo tweyanze kenze mu Kasasini nedira mutima muzukulu wa Kakete Bali mu Buddu jenve eyo nno ssebo essebo Ssaabasajja Kabaka awangale ssebo agerekera Obuganda Tegera tugenda tunakola live kati nize simu bachali mu break tukomewo Viki koli kabikuzako endongo y'ebinyanya mazira tane ebinyanya festival 2024 ku Lwokutaano nga 2/8 mu kisaawe kya Kasana Nyendo ekibuga Masakana tekizeeyo ku bunkenke anti abaana b'endongo y'ebinyanyanyanyanya sokoba mpemu tujja Masaka tugenda kuno kubakuba tuze Masaka tugenda kuno kubakuba tujja Masaka tugenda kuno kubakuba endongo y'ebinyanya wigasinjiri pate Bazira Tone ne Sunabeni tubaletedde endongo y'ebinyanya nga 2/8 tusalakaawo tujja nali kutuusibwako Skypins 2012 Newmanisabo mumpwakimpwaki Sebule Kumbucha Hogo Pig Concentrate Stanbic Bank Alapex Style Adhesive Bukede TV Shabasa Pharma everywhere you go MTN Wamune Pilsner Stand tall Strider not for sale to persons under 18 Nyono obuvunanyizibwa Jetuzenga tugamba abantu jetuzenga tujjukiza abantu tulaba butya era ekitulese wano kwe kukuba empenda tulabe butya abantu baffe bagenda okuzina enkudi okunyumirwa omusuwa enkudi muweema so vikita ekitulese wano abantu balagira ddala nti mbutuufu bulijjo ekintu kyetulongera tuli serious mu bifo byonna byonna Enkudi Beach Festival sozaze ujireka ku Aero Beach kubanga Enkudi Beach Festival ekintu kye bayita beach festival kyawukanamu ate ku concert kiba kinenemu kyovudola nti activities nyingi tugenda kera saawa emu buli tiktoka bapresenter abamanyi okuzannya emizannyo abayimbi kwegamba lunaku lulamba nga tuli mu kunyumirwa era ensonga lwaki ne Sunabeni naye omulaba galutumiddwa mwana ono bwe twatandika ekibuga alinze mule ku Enkudi Beach Festival kaba kakudi kudi kakati olwankudi Sunabeni mbazina Tone kasatu wamu ngomanya nti kikudi nkudi mubyewakera ku machano ku olimba lukabona mawanga genda ogule mmotoka tewakola concert lwaki osazeewo okubira ku Enkudi Festival saagadde nnyo mukaliya yange kulabikanga muntu ya Vikita kibi nnyo omulimu guno gwe tukola okulabikanga ayeeya ekyovola olabikanga ayeeya oba tulewa Suna tubalansinge kiba tekivaayo bulungi omulimu gwange guno nayagala abantu abasinga twagala batutegeere nti ekintu kino kyetukola tukyagala kyova olaba nti wandimbuza nanditegese oluyimba lwagenda ogula emmotoka abantu nembayimbira oluyimba lumu nenva ku stage bwenti nati omuziki guweze netoka neriripazo ng'omuntu abantu kati bamutegedde bulungi ne bamanyani yani so omuntu ajja mu mbeera nansonga nnyingi nnyo okulaba bintu bingi bibadde bisuubirwa okubaawo ku press conference olwakera ku makya n'ogiranga nga ekimu ku byo kwe kuba nti omugole waffe Irene agenda kubeerawo ku press conference waki tetuli mumulabawo Irene Ntale ali mu America amaliriza gawuni era wano wetugenda omuproposingira akaweta tewakalabi proposing what happening wano twandisubiddewo mbaga wano embaga tejja kubaawo kubanga eyinza okutaataaganya katumuproposingire wano bannayuganda bamugambe gwe muwala gwe lwaki ofuuka omujjookezi lwaki toyagala mwana w'Emasaka ebintu bya bintale bizzeemu kibwewezingira abajjonkezi basusse ebiyimba lwe bamuyimbidde olulidinga paka ku mbaga ku YouTube bakedde ku makya ne babijja kino waki kiri bwekityo bwe kiri naye twebaza omwami wa CRP ye yali yagulako plate kanso yabitunuddemu era n'atuyita ne DJ Jacob tutuleko mu meeting era nsuubira very soon abantu oluyimba bagenda kuddamu balaba
Lwaki coming up n'ekintu ekiri ku mukazi oyagala mumatiza agezaako okusalawo okwoza mu luyimba lw'omugenzi saayoza ekyange tebizibu nti nze nayimba kava naye kava nenviiramu akabasa saayoza naye ate siri muyimbi wa laavu nnyo naye ate bwe nayimbye akayimba ako akayirira nalabidde ddala nga ne laavu osobola ogiyimba nekimpa omwaganya n'okulengerera ewala nti kati buli sitayiro ngenda giyimba era kati nteekateeka kufulumya alubambu ya nnyimba z'abalongo Enkudi Beach Festival emala okubba ndi mukazi olunaba ekiddako awo nsonga nkulu nnyo n'ekyo ky'obuuziza kikulu olw'ensonga abantu bagenda kuba batubuuza 225 omwaka guno ngwebaliza Katonda tegubadde mubibulira kati tusabira Katonda alugaba ddunda nyene byonna era naye ne 225 bagadde teeseteese bikita emyaka gye namala 7 ng'abantu bambuuza lunnabi waddawa mbadde gyendi nga njiya ekinyumira abantu era biiti yange yakyuse nnyo endongo yange yakyuse nnyo lirikisi yange zakyuse nnyo bulandi yakyuse nnyo birala byanjawulo yita abantu bajje ku Nkudi Festival ngenda kuzomezi 18 ku LB sinza kusooka kubayita nga sineebaza Galaxy FM basebo ne banyabo Galaxy TV mwebale kumpata sponsorship mwebale nnyo mwebalire ddala omujja omukama abaddizeewo basebo ne banyabo era naffe tusuubiza nti tujja kubeera mabega nensembayo nga mpita abawuliza ba Galaxy FM Galaxy TV bannayuganda bonna eno yembaga yange esoose mabega luli nalwala nenumwenayi nfudde ekitole kino mukama kyewampa obulwadde bwawona ndi bulungi singa era mbadde seewulira bulungi nsobola okwogera naye fonnaawo mpulira bulungi era neryaso zigenda kutandika mpulira ddala nga ndi munywevu nnyo limpazo agenda obba ku live agenda bbaati ekyanyamba live oyo namukubako victor mumanyi nnyo training zenayitamu mugagamero family mugagamero band training zenayitamu nga mubarinix eyo bababijje live kyekintu kyensinga okutegeera ne bwonteeka kati ku live ntambula bulungi nkubira ddala bulungi yita abantu kugeera abaana Uganda mwena mwedda munda sente mugenda kujja era nsuubira mugenda kujja tuli wano ku Ero Beach tuli mu kugezaako bategekera okubategekera nabasuubiza nno Enkudi Muweema nabagamba abawala abanyarwanda tobalabye video sisuubiza bwe nsuubiza ntuukiriza ne mbagamba tugenda kubeerayo n'akabbo k'omuwala tulinayo omusuwa ku musuwa era buli wa musuwa ku musuwa tuli wano eno tuli nagambye liri pazi akoze ekyafaayo press conference leero eri ku mazzi tuli wano ku Elo Beach ekisooseyo first half kwolesa maato nabyana biwalo birange abaana bali eno beeyagala bali ku mazzi enjovu obiziri wano ku mazzi zeeyagala so embeera bweto bweri wano eno ku Elo Beach sigala ku CBS nga tuwa update ku kimu kiba kigenda mu maaso liri pazo leero kyakoze tekikolekanga oba tekinabakolebwa mu Uganda press conference ose ku mazzi olaba bonna abo abaana bali mu kweyagala bweyagazi omwoleso ogusooseewo gwe guno kwolesa speedboat buli ku mazzi bweyagala abaana beyagala obuchildren entali bagomesi buchildren bokaboka bwe buli eno enjobo bizokazooka so sigala kusibisi batuwa update y'ekigula maaso munabugerere nga bulijjo Kamonga Abduswabul ekumire ku Kyabasa agambali nyampo dasi wano wetuli liri pazo embeera bwetu bwerero ngambi postcode tuliwa ku mazzi eyo banga ishoti zeze kagirina Juma olaba opoya dasi weva dasi nyanyamu so mbeera bwetu bweri tuli waneno ku mazzi ngambye ekyasoose kya bikujjuko bya speedboat ku mazzi leero embeera bwetu bweri waneno wetuli
tewali budde biso bisala nkudi festival nyumirwa paka kuwulira bubi bonna abakyala balina okubira obulemba temujja yesaya tigano mazina bagayita nkudi webakakinga tozina enkudi genda bulaya kuzina sawa ya kuzina nkudi omukazi alina kabina akabuza kunyumirwa paka kuwulira bubi paka okubima mu nkudi leero press conference omwana agikoledde ku mazzi nena neriri pazo yeyagadde banaye kiri eno feze esoso speedboat ng'ani asookayo ani akumbeera so embeera bwetyo bweri tusinzira no ku Elo Beach bwe tulikolera bino byonna ebikujjuko ebigenda mu maaso laba omwana oli waleeta kalyaka laba speedboat n'alisala so embeera bwetyo bweri nagambye nga olwaleero liri pazo amenya ebyafaayo leero press conference agikoledde ku mazzi tuli waneno ku Lido Beach nga bwolengera yegatiddwako mu Nesuna Ben naye nga ku Lido Beach kiri bulade nnyo so embeera bwetyo bweri waleero sigala ku CBS nga tukuwa update bukime kiba kigenda maaso nga tetukuwa bukime kiba kigenda maaso okumireko era abaana bamulindidde bangi nnyo waneeno abaana b'amasomero bangi nnyo abamulindidde waneeno champion enkudi beach festival mukolo wa gulu overnight wano tugenda embeera bwetyo bweri waneeno ipasa yongedde okulaga amaanyi erambe ekiri ku Lido Beach ali ku Lido Beach embeera bwetyo bweri watyo bwaeriende kabikuzako endongo y'ebinyanya ebinyanya festival 2024 kulwokutanuka 2/8 mu kisaawe kya Kasana Nyendo ekibuga Masaka tekizeeyo ku bunkenke anti abaana b'endongo y'ebinyanyanyanyanya soko bampemu tujja Masaka tugenda kuno kubakuba tuze Masaka tugenda kuno kubakuba tujja Masaka tugenda kuno kubakuba endongo y'ebinyanya wigasinjiri pate masira tone Nesuna Ben tubaletedde endongo y'ebinyanya nga 2/8 tusalakaawo tujja ngani kutusibwako Skypins 2012 niumaniza bobumpwachimpwachi sabula kumbucha Hogo Pig Concentrate Stanbic Bank Alapex Style Adhesive Bukede TV Shabasa Pharma everywhere you go MTN Wamune Pilsner Stand Tall Strider not for sale to persons under 18 nyono buvunanyizibwa olimba lw'eggwanga luvuze nindi bipazi avanga ava ku lyato ajja okwogerako eri abantu press conference sewasewa yamukulembedde Suna Ben n'amuddakaawo
so embeera bwe tobweri yasuze mu magulu kene kiwatu gwe kinyomerwa omukiri yali yalayiro litasulambuliri abaana bazina tebebakambere wagulu eringa oganayiti baba bazina amagulu bagagaokunyomebwa wulira omuziki osesera wulira obulimi obutambula wulira omusiba tumusiba abaana banyomerwa omukiri tambula bwe yasuze mu magulu nekiwatu gwe kinyomerwa omukiri yali yalayiro obutasolambuliri abaana bazina tebebakambuliri mukono waggulu eringa oganayiti bwe baba bazina amagulu bagagalika indiidi banyomerwa omukiri waawo obulumi n'okunyomerwa wulira omuziki bwe gusesera enkudi bano masina bagayita nkudi webakakinga tuzinye enkudi nyendabula yakuzina nkudi Ladies and gentlemen, thank you for coming. We are live on Sanyuka and of course other media platforms. So ladies and gentlemen, right about now, tutwagala kumala budde mukimanye na kuzomwezi 18 tugenda kulwana no August, tugenda kujuza Aero Beach, umanye ibera mu kudi, umanye ibera mu overnight, tugenda kuzina ekudi mikono tujumaniko waggulu tukole byafaayo ulimba lw'eggwanga tugenda okuza. Ladies and gentlemen, without wasting time, ngenda kwita Success Motors abamu kuba sponsors baffe olunaku lwaleero bigambo 2-3 tutambulirewo, no time to waste. So ladies and gentlemen, I want to take this opportunity to welcome Success Motors. Yep, they are representing the Success Motors. Can say something big about this. Mwebale kujja kuze wano okuwagira omwami Lunnabiriri Puzzle nga bulijjo. Ndowooza yakubiri press conference zirina amaanyi. Omukulu Liri Puzzle njagala okuba nti ate weyanza mu ngeri ey'enjawulo. Webale kulowooza ku bannayuganda. Ebigambo bingi byogeddwa. Oli munnamasaka munnange nange nva Masaka naye tulina olebe ku kyalo nesuna benya
netulina okulemeza ebigambo nyesawo ndi musoke mutereza fenga sanyuka kuva watandika paka wogenda okukomekereza tugenda kubeera naawe ebyo ebigambo bya boli ku live ya Alpha Wiyaze, Galaxy TV, Galaxy FM, Hatsanso Balaba. Radio ndowooza zizannya oluyimba lwo naye tuzannye nnyo oluyimba lwo oluyimba luno era tuli basanyufu okulaba nga tugenda natukolamu ekyo coverage weeri 360 tugenda kukubeererawo for the love of Ugandan music nawe kenyini ng'omuyimbi tukwagala nnyo so banaye mwebali nnyo mwebadde ddala okujja Wow. Mikono gyange mwena asanyusa Balaba. Mwebale okujja ku mbaga yaffe olunaku olwaleero buno bukyali busiki. Yene enteekateeka yokka ebadde n'enkuŋŋaana z'abannamawulire ez'emirundi ebiri. Waliwo olwasooka abantu ne balowooza nti press conference ewedde kumbe wali ate olulala lubalala. Lwero olunaku olwaleero. N'olw'ensonga eyo ekikozesa bino byonna kwongera kukatiza nti genda kusoma omwezi 18 ekigenda okubeera wano kigenda kubeera kijjobi ddala. Ng'ate kikolebwa mu Namasaka muganda waffe liri pazo ow'olunnabe. Mukama Katonda tumwebaza ku lwa muganda waffe ono. Lwali liri pazo omusajja mulungi. Buli kintu ekituukawo ku lwa muganda wange liri pazo mpanika bwanisi mikono mubanga ne nga Mukama weebale. Kubanga ndabyeko muganda wange ono ng'ali ku zero ng'atandika. Era neebaza Mukama nti nange yangatakoko ku lugendo lwa muganda wange ono ne tubeera kaaba nga ndaba ng'atandika bw'ati. Ne tuyiriba nga tuli aba nga mulabako ng'ayiiya kyanaalya ng'ayiiya akakomando ng'ayiiya bwana aluzibya nga bw'azibya olwaleero olw'enkyagamba tunaaluyitako tutya byonna ne mulabako ng'abiri. Mukama Katonda n'atutegulira akayimba ka emundu evuge nga tulaba ne tugamba abange tufudde Mukama atukoze atya. Tuba tuli awo n'atutegulira agenda ogula emmotoka ne tusenguka ne tuvaayo mu kazigo ne tugenda mu apatimenti. Twayanguwa twadduka emisinde baabo mu apatimenti nga ne tutereera eggaali gyenga tomanyayo ng'okubya endongo twabeeranga ffekka ng'enjala etukalakata babiri olwakubagenda ogula emmotoka eggaali nejja oba yevaawa era tewali muyimbi nkakasa awandiika ggaali eyingirawo yokka ate bagiwandiika okuwa amagezi negamba oyo mukazi mugobe oyo si mulungi ajja kulya sente kale nno byebyo n'olw'ensonga eyo olugendo netulutambuza mpola paka olunaku olwaleero Mukama Katonda ate bwatulabikidde mu ndabikira endala ebintu by'abannamasaka bijja mu ngeri etategeerekeka nti bitunuulirwa mu ngeri etali siriyasi wabula ne biba bingi bye mulaba ne bye muliraba ne bye mukyalaba bannamasaka be tutuukako naye nga bijja buzityo baga nti oluyimba olwo lunaakola ne lukola lusabula wano ne Bulaaya lugenda sibwe guli muganda wange nyanyanyanya eyo inakola netuyupa neziikaina netukola ki netuzizimba okitegeera kaakati n'olw'ensonga efaanaganako bwetyo tubeebaza bannayuganda okutwalizamu mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebali eddala mwebale okubagira liri pazo tubakakasa tubategekedde ekintu ekyenjawulo ku lunaku olwo tubakakasa kyolwo olunaku lugenda kukyangana lwanjawulo n'enjaka y'omusana egenda kuba yanjawulo tusinga eya bulijjo egenda kubamu ebinyoliro bwekanga ekinyoliro ku mulyango gwo gajjukira bujukizi nti walawe olunaku lwegundi lwenkudi okitegeera n'olw'ensonga emikwano gyaffe okuva ebule n'ebweya kino ekintu sikyabannakampala bokka wabula ne bannayuganda ne bwobanga oli bweru ng'olina obusobozi obuvaayo n'oddayo jangu obeewo experience eno ey'amaanyi egenda okubaawo eya muganda waffe mu Namasaka liri pazo olunnabe ng'awanise ebbendera mu bbanga fenna nga tugamba nti emikono waggulu eringa ki naki omanyiza ebaluka zakiikiridde abalwanyi mu bayimbi nkuba 2 naye liri pazo muganda wange nagenze nenkuba mpaako ku mimwa nanga etyuni eyo nga yakabi naye ngeno security egenda kubaawo kunyumirwa bunyumirwa temusuubira effujjo kuba omusajja tumuli ku kido
Bonna abafighter nabagaye mwana mujja tubeeremu mu Namasaka munnaffe nobody say. Bonna abaana b'ekiboga kolo mugwerewa ennaku z'omwezi 18 twali kulanga kulala bino ababyogedde. Naye nga mujje tubeereyo. Wano laavu kwaba ne kye nasinza okutya wano omusajja batuleeraza abakazi ze wazijjeewo aliri pazo abakyala wabajjeewo ndabatulera nga 5 kiri kitya budde Rwanda naye nga kiri kimu nga 18 mujje mubeerewo tuli ready twetegese kunyumirwa bunyumirwa ati babagambye seya sewa aha Jojo events wana woli soko je kwano katono banange sewa Ase wankola yafe yabananizi kyosooka kanga. Goni muterezeka. Obwasingo bunyuma teweko ya umula joyagala jolaga gosimye goyita joyagadde josula obwasingo bunyuma siba guli njagala okuyita bannayuganda mwenna ennaku z'omwezi nga 18 tugenda kubeera ku Aero Beach okaleseeyo gwe omusajja ali singo kateeka z'obufumbo zonna ozifunira ddala bujjuvu nze musajja ali singo naye ng'enteekateeka z'obufumbo zonna ntambula nazo bukwakku n'ekirala njagala okuyita bannagomba mwenna mujje tuwagire mu Namasaka tubeere wano ennaku z'omwezi nga 18 n'abayimbi ffenna tuwagire muganda wange mwami Lili Pazo tukube ekintu kino kinoge tukube ekintu kino kijjule si bwe guli buli muntu yenna munnayuganda amanyi nti okuyimba kulungi era atalina nnugu mbakoowole ennaku z'omwezi nga 18 nammwe basingo mujje wano tufune ebyana tweyagale naki God bless you Kinyomerwa omukiri balira layiro lutasulambuliri abaana bazina tebebakambulira ijeyo 18 August tuli wano bali twerabidde ekintu kimu ba holiday makers kino kifo kyabwe bagenda kuba mukomyewo ali eyo wakanga atwa agamba daddy gamba mami tugenda kuwanika mu overnight tugenda wa anko pass Aero Beach ya misana tujja kuzina olunabe kuva misana paka ku budde je bunakola ki je bunakerera sector invest represent Bantu African Trouble Serekita Elvis yazanyo gazina bakwogera tulina wano owe Gaza soko je wano tubulire ku security Gaza egamba kiti kuba twagala Gaza eberenga nyivu abadigize bakigweko Gaza eyimiridde ejya yenga bampise kabaka gasi okuva ekawempe straight up Gaza mise yenga kwetuli nenga netuni empya naye mwana gwe leka nkukube engalo tebakubira kunuuna ngalo mwana gwe yalire pazo yajimpadde tuni ne bambinga 18 aga twajikoze kolabo nerire pazo weli buli wamu nenga mwana Agaza mise tubeeremu nga 18 tujje tuwagire geto youth ono bannange nga bwatobye ndozolabye kirasi z'abantu bannange Gaza kweri bonna buli omu buli geto youth gyali ajasaleko Gaza yono omusajja gwe tuyina kati ali present ze kawempe yonna malayo bwayise mu geto zonna nenga kabaka Gasia straight up tubeerewo nga 18 Aero Beach Agaza mise kawempe oyono yakola ku bya security ye Gaza era ndoza kati awo tugumye tulinawo bannaffe betutera okutambulira ddala nabo mu nsonga z'ebyokwerinda bebawuba kubanga emmundu zitiisa abadigizi digizaga wayo tebakuba ogumundu so tetwava twafuna bannaffe abawuba abono baganda baffe tutambula nabo tetwereka ku makubo nabo bajje batuweeyo akagambo kamu bubiri batubuulire ddala nga 18 wabula kyesaagala kwekwata ku badigizi njana kubuuka ku stage omuntu oba atamidde oyo yakwatibwa empola so mwe mumanye engeri gye mubakwatamu abantu naye njagala engeri ennungi so abawuba mujje mutulambikireko tulabe mukikutte mutya ku olwo Mukama mulungi assalamu alaikum warahmatullahi basebele banyabo ngaffe abawuba tukolagana wamu n'ebitongole bya security byonna nze mbakakasanga ennaku z'omwezi 18 tuva kuba ne era nga security y'olwaleero webadde mudigize
jangu ng'omanye ebintu bijja kuba nnungi nnyo esecurity tejja kuba nnungi eyanza sana kabikuzako endongo y'ebinyanya Maziratane Sinabe ebinyanya festival 2024 kulwokutanuka 2/8 mu kisaawe kya Kasana Nyendo ekibuga Masaka tekizeeyo ku bunkenke anti abaana b'endongo y'ebinyanyanyanyanya soko bampemu tujja Masaka tugenda kuno kubakuba tuze Masaka tugenda kuno kubakuba tujja Masaka tugenda kuno kubakuba endongo y'ebinyanya wigasinjiri pate Maziratane na Sinabe tubaletedde endongo y'ebinyanya nga 2/8 tusalakaawo tujja nali kutuusibwako Skypins 2012 myumaniza bw'obumpwakimpwaki sabula kumbucha Hogo Pig Concentrate Stanbic Bank Alapex Style Adhesive Bukede TV Shabasa Pharma everywhere you go MTN Wamune Pilsner Stand tall Strider not for sale to persons under 18 nyono obuvunanyizibwa nja kusokera ddala okwebaza abagenyi bange ab'enjawulo ninawo muganda wange gira events ani okwebaza nnyo yimirira abantu bakulabe abasudani baali baagala kunyembesa sho 20 baŋŋambeemu ye yazijja mu kkomera Sudani naye mbunyeebunye n'ebidongo webale Kyaga muganda wange oyo no yaleeta ekigambo nkudi oyo Kyaga jangu abantu bakulaba obeera Kyaga muganda wange musajja w'amaanyi musanyusa okuakya kale tofaayo ntandikirewa essanyu nga linzita baganda bange ab'amawulire ndoza katusooke nsoosowaze mwaka ensuso mwebale nnyo mwebalire ddala ngaze mutambudde nange mu buto bwange ne mu kukula sigamba myaka wabula okukula mirimu gyenkola wennagira no nali sigambwako nali wakitalo nga nyina effujjo nga nyombayomba naye mbebaza okunguluminga naye nabo bampa disipulini mwebale okunkuza nevaamu omuntu omulungi ate ne mumbeereddewo baganda bange ab'amawulire ntya waliwo lwe nalwala awo mu covid ng'okutambula kutono mwajja ebbombo ne munnambula ensi neemanya bwe nali neetaaga obwetaavu temugana kwekubirako mbugalo basiba ne banyo muli bamuwendo nnyo mu ggwanga lino twebazeeko omwami Abitex mu ngeri ey'enjawulo Abitex y'omu ku bantu abawaddeyo obulamu bwabwe mu ndongo bo ne basalawo beetikka emigugu gya music wa Uganda Abitex Promotions bwe nali ntegeka sheeno natuukirira abapromota bangi nga Suuna bwe yagambye nti kinaakola naye anko Abitex bwe namutuukira ne mugamba amanyango ekintu kyange kino mbadde njagala kukitegeka naye obuyambi bwange butono mbadde njagala tukwatagana n'ekibiina ky'okulembera nga bapulezidenti munyambeko nakubira Mbalamu nakubira Bajo nakubira Balunywa nakubira ba Emane bagamba lunabe tugenda kusapootinga naye betujja kuyambako buyambi show esobole okuvaayo obulungi naye mbagamba bannange abantu bwe batajje ne bagala tofaayo bweranga n'olw'ensonga awo bwentwalira omukisa okwebaza baganda bange Saimo Kawalanta lwaba YouTuber Divoshi n'abalala abali wano ewange emiryango migule interview zigaba ate nno nazo zinyumidde nnyo abantu ensangi zino ndoza zigatako ettaffaali ly'amaanyi njagala okusooka okwebaza Sanyuka TV mwebali nnyo mwebalire ddala njagala okusooka era neebaze ne Galaxy TV mwebali nnyo mwebalire ddala Sembatya Properties mwebali nnyo mwebalire ddala Success Motors oyo yasala oneega nti ono omugole Irina omukozi otya anaava atya mu Amerika ng'oyogeza malusu onaamunono otya ku airport ng'oyanjala ngalo kwe kutuyiwamu emmotoka eri ebogeza obwama gye bayita bebi webali kuwooma naye munzijeko akajanja okubeera nga temunzikiriza kuvuga ku mmotoka eyo buli lwenjivuga ne mugyolekeza ebigambo mmotoka wagimuwooga bulula simanyi teri mukaadi manyage pakinga emmotoka y'omukazi mpaka lwalidda mba nvugamu ng'omwagalwa we mpulira obufuufufu temunzijogera n'olwensonga eyo twebaze muganda wange Tony Chris owa Skypines
James Kigudu, waliwo muganda wange Amini, abono bannamasaka bamenyako tebaagala nnyo nsonga za kamera naye basebo okusiima kwammwe siima kwange gye muli kubatuusiriza basula motozi bonna abaganda baffe mu ngeri y'enjawulo bambi beebale nnyo beebalire ddala. Njagala onzijukiza abantu bonna nsobole okubeera nga sirina mu kugendeseeyo n'omu Galaxy FM mwebale nnyo mwebalire ddala ne bannayuganda Babrani Makona n'ebitiibwa bannamawulire ndowooza mbamaze si bwe kiri ba YouTube mbamaze batikitoka oluyimba luno banange muzikirize nebaze ba TikTok abantu abali ku TikTok oluyimba luno balukola ebitundu 98 ku buli 10 abaana bazina sawundi mwebale nnyo baganda bange buli yazina sawundi y'enkudi abanyumirwa emboozi zange abali e Bulaaya abali mu Uganda ababuteekayo ku TikTok omwenda mwebale siyinza kutuuka omukoomu nsiima nnyo nsiimira ddala. Enkudi Beach Festival enkudi bagayita mazina newankubadde buli omu akimutamulanga bw'ayagala buli omu n'akizimbirako ekigambo naye ffe abamanyi obuwoomi bwakyo n'obunyuvu obukirimu ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana musubire bwe baba bazina amagulu bagagalika mikono waggulu eringa overnight indeed banyumirwa omukiri waawu obulumi n'okunyumirwa eyo yessimu y'omukolo kwe tutambulira era ebigambo bijja kuba bitono wano omuntu oba omwana omulenzi olabye ekyana ekyobuwala kigaye tigwata ategedde nti wano tuli mbulumira kunyumirwa tigwata ategedde wano tuli musuwa ku musuwa paka kejenge budde keesa suuna njagala okwebaza webale nnyo webalire ddala omanyi suuna beeni ono we yansangira mu kibuga ekyamazima nakimusookamu naye ng'endongo yaliri paza eringa eyakolibwa lwayingira ekibuga yagamba genda onoonye ennyimba zo zonna mu studio gye ziri ne mu library eyo ozireete yabeeranga ne kasidiike wano ekiro bamutandikizeyo mu program bagiyita gearbox n'alyoka akuba endongo mpaka liri pazo bwe yannyikira mpaka leero we tuli. Nebaza mwenna abatambudde nange mu lugendo lwange kuva we nagira mu kisawe ky'okuyimba 2016 bannayuganda abampagira abanyumirwa ennyimba zange bakama bange bayimbi bannange nja kwebaza ankowe wange Joseph Kamiliyoni ye oyo yanzitako ekisiraani ky'obutalinnya nnyonyi yebale nnyo yebalire ddala njagala kwebaza pulezidenti w'abantu Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'ebitiibwa bingi ebimugenderako ng'ebyo nakola oluyimba lw'ebigezo olwannyamba nnyo njagala okwebaza Pastor Wilson Bugembe njagala okwebaza abayimbi bonna buli alina kyankoledde Gravity Omutujju Palaso abampadde akaaganya n'ennyimbako nabo mwebale nnyo mwebalire ddala ate era nemukkiriza n'Enkudi Beach Festival okubaawo tuli wano olwaleero okwongera okugaziya enteekateeka n'abantu ababadde balowooza nti enkudi enaabaayo enkudi gyeri bannange ekifo mukirabyeko n'enteekateeka muzirabyeko tugenda kuggulawo ku makya ssaawa emu ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana nina ebintu byenzize njogerera enkudi abantu ne batuuka noga nti lunaba olanze enkudi tinaye binaabaayo bwensuubiza ntuukiriza nkola yange suula beeri ogimanyi sisuubiza kintu nesatuukiriza abo nabagamba ebiwala ebinyarwanda Sky Soldier tobirabye webiri ate wano tuleeseeko 30 gokka ebirala buli mu woteeri basi 8 sewasewa yeekalaba alaba w'omukolo kojjajja kubaawo ow'eggomba abantu ne mbasuubiza enkudi mu weema weeri abasinga mwebuuza nti enkudi mu weema eneeba etya ako kamba k'abasajja n'abakyala abakulu twongeddeko enkudi mu konteyina konteyina weziri kwegamba lunaku lwakusanyuka musanyusi n'olwensonga eyo enkudi yo eyengedde tewali kulanga kulala enkudi ebisinga mbyogedde enkudi mu nnyonyi ennyonyi muzirabi weziri enkudi ez'oku mulembe gw'obote ez'oku mulembe gw'amiini weziri gw'omanye ekyafaayo kyokola oba ogamba kantwale ekijjukizo ky'enkudi ku mulembe gw'obote
Enyonyi weeri Uganda Airlines. Enkudi mu flavors ez'enjawulo strawberry, coconut. Mu flavors kwegamba kino kivuguto ebyo Simon bikawalaata byayagalira ddala. Mu mbeera eyo enkudi bwetyo bweri. Omukolo newankubadde gulimu bya VIP bano basembati abambadde amasuuti naye buli omu VIP mu ngeri ye. Twagala tudigide omukiri mpaka kuwulira bubi. Buli kigambo kye twateeka mu luyimba tugenda kukikola live wano. Nebaza abayimbi bonna Edikezo agambye ejja kujja nnyimbe. N'abayimbi Spice Diana yakomfanize. Buli muyimbi sirina nnyo mbeera mbi ku bantu. Era baganda bangwaji Irene Ntale yagulawo omukolo era yaguggala. Era wano wetugenda omumoteera kakaweta. Ababadde bagamba nti omukazi tetumutwala n'ababadde bakuba ekintu olwo ne bagenda okugwamu amaanyi bagambe kigozi amaanyi ga essaawa yonna waji kamera. So embeera bwetyo bwekola ki bweri. Nja kubeebaliza ddala ebyokwogera nnyina bingi naye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza abaana ba tiktoka Lego Suspect, abaana bali mu diaspora, abali mu ddungu, abali wonna wonna buli agaseeko liri puzzle nabe. Sirina magye nkubanga nze nagaana abantu nti bwe naakola amagye mujja kulwanira nze muvuma abantu abalaba ensobi zange ate nabo mubanenyezeemu. Neŋŋaana edda seetaaga amagye ku social media, neetaaga abantu bampabula nti awuliri puzzle wabye, nti awuliri puzzle terezaamu. Kyova olaba ndi One-Man Army. Abantu bonna abandiko bampabula naku nga Idi ngakola kituufu. Naye bwe weekulyetingako amagye mu music industry nti gakulwanira ne bw'okola nonsense gagamba wajja nnyo wajja ki wajja nnyo wajja ssebo ekikusuulamu kati yabaga. So ekyokulwanyisa kyange gwe guno muzindaalo gw'enkutte. Ngenda gwogeza bulungi mu ngeri gye mutalabangako. Abasinga tebantwala siriyasi naye mbakakasa nsobola. Nayita mu college ezimala, nayitako mu Gagamero Bad. Naliyo olukoba ndumanyi bulungi. Naliko mu kadongo kamwe wawalukaga nayimbayo weeks 2 nangoba nga nyimba kadongo kamu. So ennyimba zonna ngenda kuzibayimbira nga bw'oluwulira ku CD bwe ngenda okulutokosa. Gwanaadigida ennyambala mubadde mugimbuuzaako dress code mbadde ngyerabidde. Abaana ab'obuwala twakkiriziganya mwambale ebintu ebibata. Mukitegedde mweti namwe abaana ab'obulenzi mwambale beach wear empale zirimu emiyondo. Timwesaaniika nnyo bannange mukolo olunaku lw'abantu bakulu. Ate bwe bakugambako tofuuka kizibu emiwendo mugisale. Abaana ab'obulenzi basobole okunyumirwa obulamu bw'ensi eno. Temuwanika nnyo otherwise temujja kukola kubanga n'Abanyarwanda bazze ate bo bazze n'enkola eya kibanja mpola. So mwebeereremu buli omu asobole okukola ku olwo wangi omusingo bazze n'emitulyu enkola zonna weeziri. Tulinawo package, tulinawo permanent spa. Kamasaaji kajja kubaawo nga bakunyiganyiga mu ngeri y'enjawulo naddala mu ab'amawulire mulwanye nnyo n'enkudi. Bw'onaamala okukwata ekikamera ng'okiggyeko ng'ogindiri bakunyiganyiga ku masaaji. Eyo bagiyita obulumi n'okunyumirwa. So packages nyizi weeziri okitegedde. So ndowooza byebyo okuleka ng'omuntu alinayo ekibuuzo musogo ogamba ki omanyi gwazunga n'ekikamera. Tolina kamera olina kikamera zino ze kamera lwaki togula kamera mpya musoga ono wagagamero TV bebekulu ananyimbira ajja kujja naye kujja wange mugabe muyise ajje asanyusa abantu mu Nkudi Beach Festival. Ebibuuzo ebisigadde nooza bakama bange mwe mubirina ndiredo okubyanukula sawe mwe yennyini ey'okumakya tugenda kuba tuguddewo. Oli waddembe n'okusulayo 17 osobola okujja. Enkudi Muwema weeri
enkudi mu nnyonyi weeri, enkudi mu konteyina weeri, tulinayo enkudi mazzi weeri, enkudi ya bojjeri weeri, enkudi ya bosopu weeri, enkudi juisi weeri, enkudi giini weeri, enkudi vanira, strawberry, byonna weebiri. Ekojja muyini ndowooza kuba kuba ndongo sebo olinayo ka package ak'enjawulo ndongo gye weesigamyeko ani sindi bino byasinga okwagala agenda kujja tuzindiremu kali akayimba ke ayiwereweze kalimba kayimba nenaviyo bwakube ensujju mazzi sindi mumusuubire ajja kuyimba misana ayimba misana oba kiro byonna kabeere wakiro agenda kukwambala biishiweya alina ogenda ofumbira omwami tekijja kukola kwolwo munjo ki ebibuuzo ebisale etikiti abantu babagulidde ziri makindye ku Climax emakindye ku Pagalasiti nkubire essimu 0759 abantu babagulidde tikiti ziri mu 10,000 muzino ne sizange zammwe waliwo tikiti oliwa bwe yategese gobyogerera ali luddawa jojo events jangu oyogerere bizinensi yo taliwo ambasada njagala njogera ebigambo nga sibitaakana wangi okuyingira mutwalo gumu ordinary VIP emitwalo 3 table emiliyoni 3 okuyingira mutwalo abantu bange ab'ennansala bwayisa mwezigenda okuwera ssaawa 6 ka Ero Beach tuba tumaze okukafunza nga tebakyalina we batuula abayikyesatu namwe weemuli bawulidde makers abo naddala abaana abo mwe bawulidde makers muzeese batate mumulabangako ajja kubaawo abayimbire ajja alunambirwa ajja kubaawo abayimbire papa misaaki agenda kubaawo abayimbire bwe mumala mugende eka abaana abato njagala bwe ziwera ssaawa 12 waka omukolo gusigalemu abantu abakulu nga basayimo kawalaata banko badiru bamakona ba Emma enatete ba Martini ba Sky Soldier ba Betty bonna musogo obuuzaaji jaguwa liri pazo tukolaganye naawe awo kumala ebbanga njatwala omukisa guno nga tumaliriza twebaze njatwala omukisa guno nga tumaliriza press conference yaffe twebaze basaponsa bonna ndowooza liri pazo banamawulire bannange musobola okikakasa nti talina kyatogedde ku nkudi olunaku ffenna tulumanyi twesange wano batugambye enkudi mu weema batugambye enkudi mu mmotoka batugambye enkudi ya mu juisi kwegamba buli nkudi ekibuuzo kyonna ekyenkudi akyogeddeko so njagala okwebaza bannamawulire mwenna mwebale kujja nze njagala kwebaza nti lipaza okulaganya wamu naffe tweyanziza mpozi n'ekirala abagala ka speed boat nako weekali kadiscount jangu okwogere abagenda okujja ku nkude ebyana byonna nasazewo emiwendo gya mirundi ebiri bw'ojja ng'oyambadde ziri oziyita batya basazeyo nnyo awosasula ebiri sikusalirako naye bali abambadde buli mu butida oyo tusobola n'okuwa akajali bwako obwerere naye nga sipikira kuba mutwange kubasaliddeko so era kyeweekwasa jangu bavuga ku olwo olunaku ebiwala ebinyarwanda mujje kubanga suubiza ne situukiriza ng'enkola yange bwebeera ndi wa kigambo kyange bannayuganda balabeko kubanga bwe tuwogera abantu bajja gamba nti naye liri pazo ebyana ebinyarwanda byoyogerako biriwa baliwa doza batuweemuuko evanguwe batuweemuuko ayabairo butasula-mbuliri abaana bazina tebebakambuliri ameso waggulu eringa ovanaiti amagulu bagagalika omuge
abanyarwanda batuuse abatalina transport ku Success Motors ku Jinja Road waliwo bus banaye kikubira ate obugalo sajja tutaddeko bus abanyarwanda Yazina bwe yasuze mu magulu Kiwatu bwe kinyumirwa omukiri Yalinaayiro lutasulamu Muli wasa kukwembelela Tebeba kambuli Ese wagulu erirozoolaba Bwe baba bazina amagulu bagagalika Enete banyumirwa omukiri Yamba waawo obulumi n'okunyumirwa Wulira omuziki bwe gusensera Wulira obulamu bwe gutambula Wulira olukutikwe Abaana banyumirwa omukiri Agamba n'enyakola gireka n'otambula Owaye obadde kiyana kolobola Owaye tuli kutigikekeke Tuli kutigikeke Tigi Mwana gwe Mwana abadde atya Ebintu byonna enkudi musenyu Ayongeddeko enkudi musenyu naye bannaaki Sanyuka TV ne Galaxy TV mwajja nnyo mwajja basibu Ndoze embeera mugirabye Embeera teyeetaaga kwongerera mugikoze eki kakati mumbuuza ki ekisinga awo okuleka okugenda okugula obugoye obuleesu abaana ab'obuwala temulekaayo obuleesu mbeegayiridde abaana ab'obulezi mwambale empale zirimu eneki emiyondo tusobole okwetiiya nga teryatukuba kuki ku mukono mwebale nnyo mwebalire eddala bassebo ne bannyabo waliwo kendeseeyo byonna mbyogedde amiina mpozi ab'e Saudi Arabia ndi mu kkubo nzija abantu bange ab'e Qatar ennaku z'omwezi 24 Dubai 24 na 25 tujja Bahrain tujja South Africa tujja Qatar tujja sona bene gwomanyidde nti so abantu bange ab'e Dubai 24 na 25 tujja ne Dichaga tugenda kubeerawo nnyo mu ndongo mugirindirire ate Saudi Arabia lunagenda okwosenja ngenda kubeera natuusedde Saudi tujja tuzine enkudi era bwenva wano ngenda ku airport ndowooza kyekyo buli kimu tubyogedde leero abamawulire mbabonye ntyo obutansoya bibuuzo leero mukoledde bantu tweyanze nnyo tweyanzeeke baganda bange abamawulire Sanyuka TV Galaxy TV CBS FM.